genda kuba mu ngeri ya jangoki side wano obutebe bugenda va kweriba nga bukka bwebuti. So bwe bitu bigenda obeera wano wali wano waba byuma soko jo kitugambe wano awo abebyuma agenda kuba batuula wansi then obutebe nga buyitako webuti nga buflashingako webuti kati nga setting ya wali eyo ngeri wali okudda mu nsonga. Okay, wow. Tudda wano mudda tudda wano tumaze wano tudda wano. Then tulyoke tusitule wano. Ogambye musuubira okuba nga watuuza abantu bameka? Nga 1,300. 1,300. Wow. Tuli mu kulambula the worship house at the moment wano webasabira webanoonyeza Mukama. Twagala okulaga omuntu eyali ku street, omuntu eyali nga asamba ebipapula naye ate nga tulaba watuuse at the moment. So administration block. Ennaku ezo kama yatuwa omukisa kolayo akantu bakayita church radio. Church radio. Church radio is an app. App ogidownloadinga n'owuliriza radio ku simu yo. Yes, radio ekola bulungi nnyo. Ogenda mu Play Store oba mu Google Play n'oteekamu church radio UG. Ekuleetera akabonero bwe katyo. No downloadinga n'owuliriza radio. In time to come tukkiriza Mukama ogula frequency eyaddala. So kati twatandika kati nenga Mukama bwempona COVID nkole kimukana nga ntandikira prayer wave kunganya abantu 12 mu bifo ebyenjawulo basabe nja kujja masekati gaabwe mbawonye mbawe future nnungi mbawe omukisa kakati kwe kutandikira ebusaabala primary school nalaba nga nkuteka kando nga nkatutte mu kizikiza mu kifo ekyo kati busaabala primary school tumaze kimu then kati eyo tubeereyo lwakusatu then olwokuna abantu olunnyuka ku mirimu gyabwe kati olwokuna tubeera ku worship house enansana bwe butebe bulabategese then olwokutaano ekyoto ekyo prayer wave twakikuma Kiwatule naye tubeera Kyambogo Kyambogo primary school era nawe twatekawo stage twasulawo kakati era mpita abantu beeyo Ntinda Najjera Kireka Weyogerere Kisaasi Ntinda osobola okujjawo Kiwatule Seeta Kyambogo primary school buli lwakutaano tetusubwa saawa emu paka 4 oluva ku mirimu ng'abantu bajja era kati abantu bagenze kati busaabala tugenze tuwera enansana tuweze mu prayer wave n'Ekiwatule kati tuplaninga n'okutandika buli lwakubiri samu yeeyo banga ku bakuli oba Makerere ey'aba student buli Tuesday prayer wave. So buli week kyenkola kubanga bwenawona COVID. So point yange eri awo nti okusaba naye ne bwe twatandikanga Mukama tuyambe ne bino binywere okusaba bogenda ku job interview bozo okusa it's always good to pray. So nze ndowooza okusaba okugenda ku church tomanya sebo osobola okugenda mu church pastor nayogera ekigambo ngalinganga amanyi kyewasuzeeko oba kiri mu kisengewo. So going to church and talking to God gweyogera ne Katonda oba otambula oba oli mutoyi oba oli lutawa awulira nze ndowooza kyekimu ku binyambye. Basomanye manyeji zoyimene ziyamba abantu neziwonya abantu ne bawona abantu ne basumululwa oli abeera bubeezaawo kati nze olimba kani
lunziza waliwo transition eno naye kanimbuuza wennakuweera omusaayi waliwo eki simunyo balabala bakibuliranga nze waliwo transition eyo eva mu kiri omuntu gy'abadde agenda then wabawo transition bweti nze katola olunkolera nnyo gwe nnyimba ki mu nnyimba zo nga mutuufu nnyimba zo olunaatera okufuluma lubeera lusinga zonna zoliwo olunaatera okufuluma omanyi lwaki ekibuuzo kyo kizibu kiringanga kubuuza muzadde nti olina abaana bataano nti mwana ki gwesiga okwagala omuzadde oba omutadde mu buzibu bungi nnyo kati olunaatera okufuluma olunaaterofuluma naye nga wabaawo ennyimba ezewunyisa kati ng'oluyimba omwoyo we abantu bangi nnyo abawonye bangi nnyo nze nyina ennyimba zensanga abantu naga nti nawe oluyimba olwo nenzira eri Katonda okuva ku zedda paka oba oliyawulirako maweeka oba oliyawulira lengera embaata oba oliyawulira Katonda yabadde mwene ensonga oba oliyawulira ayi Katonda wange I need miracle. Juzi twali eyo twali San Francisco wali ekivulu ne bampita kakati naye okumpita nga bakaayanye nnyo kubanga abanyini kyo kyali kyayuna kati banyini kyo ndowooza nga baga tutekemu ddala omuyimbi wa gospel biki naye we twamala okuyimba abantu banyumirwa nnyo omusajja omunaga nenenyeza bade manyi ebigosipo byebiri ebibowa naye banaye Bugembe nakuleka iriri abantu bonna babadde ku bunkenke nga banyimba nga banyumirwa ne next year ngenda ku booking so oku ennyimba buli muntu aba n'oki n'olimba lwe oba bw'aliko ojjukira oba Katonda w'abaana kwakola Katonda w'abaana kwakola kati ennyimba bwezito kati waliwo olwengendo ofulumya mu maaso awo baluyita waliwo lwenafulumiza ddo olwaffe lwakusinza nalukuwadde siga amafuta ku mutwe 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 nyimba n'ebyo nsiga amagezi ku mutwe nsiga obugagga ku mutwe nze nzijukira Daudi kabaka yasaba amafuta ku mutwe nafuuka kabaka siga amafuta ku mutwe nsasula amabanja seewo kabaka kakati literally ebyo bintu bisatu omuntu byetaaga amafuta amagezi n'obugagga ku mutwe gwe so nalufumiza ensanyuse kuba lwakamala ennaku 6 nkebedde ku YouTube channel yange nga lugenda kweza omutwalo gumu abakalulaba mu nnaku 6 kitibwa kya Mukama so then maaso awo nga mu epa awo then nfulumye oluyimba oluyita bbeere ddene wow tululize omugwokumeka nga mugwokuna wonderful Musumba tula project y'okuzimba ekkanisa egenda mu maaso batugambye mbadde nebuuza bulijjo we mbadde nzijja wano nga nebuuza kyaki egenda kubeera etya naye batunnyonnyodde nti eringa ekisaawe kya mupiira eringa auditorium nga kale nga bwolaba nga theatre bwebeera wow Musumba omulimu guno tugusuubira kugwa mu budde ki omanyi nyine kinagamba abantu teteri n'omu yatuwa deadline omanyi benaweza emyaka 3 olwo nensayininga sigenda kukola kirala kyonna kinteekako pressure okitegedde kyegaa teri n'omu yatugamba nti wemutagimalanga 10 omwezi bwe guti mbasse okitegedde era abantu babiro ne batujerega nga muzimbi empola nga tebiggwa naye ani yali atugambye nti mumalirize ku lunaku bwe ruti so kakati tusondanga enkuyege we zisonda okuvira ddala kubabeera naffe ku YouTube ku Facebook kubabeera wano enansana ababeera ebusaabala ababeera ekyambogo tuwaayo mpola mpola kakati oba oliawo Katonda nga ye mubeezi tunagimala nze ndooza mu myezi nga maybe nga in 20 months if maybe less era nesunga olunaku lwe tugenda okugamba nga botambuza kamera nesunga olunaku lwe tujja okugamba ndooza mu myaka nga 2-3 tujja sobola okugamba abantu nti we are open for tour. You can come and see what God has done. So kati tuli ku pavilion era nga eno program playing
olunaku lw'omwezi ennaku z'omwezi playing egenda kuzanya ekisooka egirasooka ebeereyo ku YouTube tegenda kuvaayo ku YouTube tegenda kuvaayo tugenda kubeerako ne ku Nice TV tujja kuba tubabuulira wegeno beera so kati tuli ndi mu kunoonya abantu 1,000 abayinza okumpaayo emitwalo 10 abantu 1,000 nga batuwayo emitwalo 10 nga 11 March naye ne booba after ng'owoogirabira wonna kasita toweereza bafere n'obeera before n'obeera before so tuzimbe pavilion endala kubaka tuzimba pavilion kati eyo pavilion ejatwala obukadde nga 10 so kusonda mpola mpola naye bino bimbyogera abantu begendereze bamanyi obisalamu ne batandika okubba abantu sente nze Wilson noonya biki ne babawa enamba buli aweereze waffe enamba zaffe ziri mu mannya gange Wilson Bugembe 0776-122-122 0776-122-122 mumanya ga Pastor Wilson Bugembe gali Wilson Bugembe oba noteeka ku the worship house oba noweereza ku 0 andabe wano osobola nga ndabye endala sigiraba okay kansooka ngende neyo maybe tuyinza okuwa details social media you can reach out to us oli asobola ogamba Alex nandiyagado ya okusiga mu church eyo ne mulaba Alex abajja tubuulira nkubiriza abantu bazimbe kanisa ku lunaku lulituuka nga naawe weetaaga Katonda alijjukira nti wazimbe kanisa ye so tulowooza by the end of this year hopefully tunyaba tusobola okutuuka because right now we are like tulinganga 50% bwe ndowooza kuba akasoli ako kaali kazibu nnyo so that's why ndowooza nti katujjako a big percentage kati tuleka okuba tulinga 50 katubuzayo nga 50%. When the pavilions are done ndowooza tujja kubanga mu 70%. Ekkanisa bwebewedde nga tugira besuubira kutuuza abantu nga bameka munange kyaki eno si nnene nnyo eteekwa okwetuuza abantu either 1,500 oba 1,800 maximum 2,000 ng'oli bamunyize olengera twalina empagi eziyitamu twazikyusa twali tugenda zimba ekitwa kinene nnyo netukikyusa nga tulaba tujja kaddiwa mere envi nga tuzimba kanisa nasoma olunyiriri olwo mu ngero 7 oluga nti set wisdom you are my sister kakati twakyusa kati kyaki kinene nnyo ezotuuza nti 2,000 naye ng'eringa 5,000 riri naye ng'etu tubeera ne services 4 on Sunday. Saba omuntu ajja mu budde yes saawa 2 ez'okumakya eyebeera mu luzunguloka saawa 4 eno eyebeera mu luzunguloka saawa 6 eyebeera mu luzungu n'oluganda saawa 8 eyebeera mu luzungu n'oluganda so buli service etwala 1 hour and 50 minutes 1 hour 50 weberuddewo nnyo tesussa saa 2 okay Musumba tulabye ebisaawe ebyenjawulo nga bavuuka bazanya omupiira abala bazanya guno ogwensero gwetunyesa asobola kuzanyako kigendererwa ki ekiri mu kyo tulabye gardens prayer gardens tugamba ebintu bingi ebigenda mu maaso ebirabyo byonna n'ebisaawe bikyali byataka anti tulina slogan ga church is fun yeah so that's why usanze aba volleyball aba basket ebyo tujja bikola era kyegambye in 3 years tujja sologa we are open for tour. Hopefully by faith tunaba tutuse more either 90% ebisinga nga biteredde byonna kukkiriza kuba wano okugulawo ekifo wano gonagadde maka g'abantu tusengudde bantu naye omanyi omuntu ng'omubuuza nti esawa yammeka bweba ya 2,000 naga njitunda emitwalo 3 kubala byo gyagala so tekibadde kyangu naye nagamba nti nyumba ya Katonda eribeerera emirembe n'emirembe ffe nga twava nabo ng'ekkanisa neyimiridde so tugezaako so twatekawo ebyo so that abavubuka bafiiringe welcome katulabye abaana abadde awo talina ayambadde ebisiripa byaveeyo mu kyalo naye awulira nga asobola ogendako ku kkanisa Katonda ali musangiraawo so gyemipiira volleyball basketball football n'akasabi tujja kukola kabeka tafu. It will be very nice a campus where someone who ngoli bagenda kwa akashi oba mu kifo ekirungi naga nti nga bano bazimbi bako akamwesi oba wa naga
naffe kyetwagala okukolera Katonda wano omuntu nga bajja ku kanisa feelinga alaba at least naye kati bangi abamu tebannatuguza abamu baagaana naye okukkiriza tubeerawo nakukkiriza ekitiibwa kya Mukama ye kyolala kati last worship night wano baku 31st twasobola okutegekera mu kifo kino abantu abasoba omutwalo gumu kitundu nga bali wano lwakuba nti bajja mitwalo nga 3 ne wajjula nnyo kati naye ne Busabala twaliyo n'ekyambogo ne ku Mase eyo Mase Church dina gyasabireyo ewali orphanage naye twasulayo naye okucreatinga wano ekifo ekituza abantu kale kagube mutwalo kyewuunyisa nnyo kitiibwa ntino tubiddiza Mukama amiina Musumba njagala kukwerekereza kubanga ndaba service ino okutandika ate nga sound etufunziza muko mpayo ko moment ngemo babiri jojjukiranga mutufu bwe yatuuka mu bulamu obwo wakati mu buweereza owuliranga omenyese nnyo okoyo okuswazibwa ku mikolo olw'aba service providers abakola ebintu bitali ku mutindo katukwanjulira Sham Confection Plus bakola keeki z'emikolo gyonna kwanjula mbaga birthday baby shower graduation n'emirala mingi bayigiriza abaana okukola cakes okutimba okutegeka emikolo egy'enjawulo bakola juice ku mikolo ow'ebika eby'enjawulo bakola decoration okutimba ku mikolo gyonna bakutegekera omukolo gwo gwe n'olinda lunaku lwa mbaga oba lwa mukolo era bakutegekera surprise eri omwagalwawo oba muzaddewo bakuba n'okuwandika ku t-shirt, jumper ne ku bintu ebirala eby'ebitongole n'amasomero okumanya ebisingawo bakubire oba baweereze WhatsApp ku noti 7 noti 4 65 69 oba noti 782 37 89 93 bafune ku mikutu gya social media Sham Confection Plus basangibwa ku Equatorial Mall opposite KCCA offices edduuka 490 bakola deliveries okwetoola eggwanga lyonna. Sham Confection Plus, taste redefined. Wow, ekitiibwa kya Mukama. The studios are church radio. Wow. Waliyo shegena maaso. Okay. Mukyazaako naffe mutukyaze. Esebo. Reception yaffe abaaniriza aba batwaniriza bulungi ambiira mbadde nkuleeta mu Genesis wano byonna byo bitandikira eri church gye nkugambye ettaka eriri eri wansi gyogambye gye mugula munoonya erino gye twatandikira church y'obwana omuwala guyita mu kanisa wano so yeno bweti lyo wa kyobunene ndidiawo tijja kuliva bunene nenga wakyaliyo okay wano kati ekintu kyetugezaako zimba kyekino. This is what we are trying to build. Ogambye musuubira okuba ntegera tuza abantu nga bameka nga 1,300 buli service bano bafuluma ne bayingira. Okay. Level eno twagivaako njijjukira twaliko ne kwene ya tenti yo nayo njijjukira. So there's a worship nights tukola. Wow. Tweyanze ate bino ebitabo babisoma ddi osayininga nti tudda akatabo bwe kati aba kapasita Bugembe'S yawandiika bakajo Austin oba Bible. Pastor Bugembe era yakatabo ayinanga bumeka ayinayo bakayita bubiri. Okay. Wow. Waliwo ke bayita moving with your thorn nakala bakayita God versus your enemy. Hey. God versus your enemy. Wow. Office administrative. Okay. Wow. Tuli mu kulambula the worship house. Tulengera obulamu obuli wana abaweereza buli omu akola omulimu gw'alina okukola. Omukulu onagezaako okutulaga. Tubadde kyemmanga, tubadde wansinsi. Mainly for abagole embaga bweba ewedde abagole baagala okwekubisaayo ku bifaananyi kati ze garden zino tubateereddewo n'amateeka 10 teri kwekwasa ogamenye ng'ogalabako ezo garden mu gardens
ati wano watu wakukuba abantu bano bote bannabagula ono yasiikiriza omulimu gwa Mukama naye tukkiriza Mukama nti naye ajja vaawo akyaganye akyaganye naye akkiriza Mukama. Wow, tugezaako kulambula the worship house mu ngeri ey'enjawulo era nga tulina omukulu omu ku baweereza agezaako kubanga ate munange atulambuza ng'owulira ogamba oba bintu bino mbiveemu ne Mukama n'akuzza ku mpaka. Ndowooza lwe nafuna ebbaluwa egamba nti kyaki twagizimba mu kiko tugimenyewo. Eriwa yonna eyo yannema eri mu kiko gye twatandikira mu Muyembe. Jukira twali baana bato ne batugobawo ne batugamba ne tubawandikira ne tubegaira ne baga kale katubafunira eyo mu kyalo eyo bakiso. Kyalo kyonna sifefeke kyalo kyonna bakisengula kyali kyazimba mu mazzi nga bayisawo waya z'amashanyalaze z'amaanyi so baali batuufu. Neffe nga tetulina kyakola kati ne tujja wano ku lusozi by faith. Wow, ye kanisa eri yasooka yali awe oli yali atundawo akantu awo obukadde bayagamba 2 nga nze sizirabanganako mu kiveera nti sente zo bazitwala obukadde 2 naye olw'okukkiriza then abaana le batugwako mu mazzi naye lwali lubi nnyo lwali lubi nnyo nnyo lwalinaku lwa kizikiza teruddanga mu bulamu bwange. Naye generally tuwangudde okusinga bwe tuwanguddwa. Wabwa ebintu biri mukaba byakoledde n'empayo nga ebibiri bya ssanyu nga mutuufu agamba naye okusigala nga emyaka giseewo nga 15 kanisa eno byonna bye bagikolimira ne bitagibeerako teriyimirira bajja kuswala lererere Mukama n'atuwanirira kuba tuli bantu tukola ensobi tetutuukiridde naye Katonda okuwanirira bannange ng'olinganga bw'oba omuweereza oba ng'ayimiridde ku giraasi waliwo omwana omu yalota ekirooto nga nnyimiridde ku giraasi naye nga wansi waayo waliyo emikono egigiwaniridde. One of my best dreams kyesinza kwerabira mwana mukyala Ben yakirota Ben mwanje nkisabira namu kama mpanira okusigala nga nkyayimba omuntu nakukubira engalo kuyimba okuyita kwangu okubanga nkyayimiridde ku kituutu wano buli Sande mwaka gumu 2035 mu nsi eno kyengete abantu ambeisanga atafiirwa nko batalaba nkono novuga ekkubo nosanga oli motoka gwekonye gwe noddeeka okitegere kyegamba okuyimirira wano ate n'okubeera n'enjiri ennamu nze kyenziga okweza Katonda ekanisa okukula nga tekoze kwarakwara yenna nga tekoze bufere ng'eri ku Bayibuli Yesu ku muti ekyo nze bwe bujulizi. Kwega ekanisa neekula nga temukoze buyaaye kwegamba eyo temenya tezitowa kubanga eri ku Yesu ne Bayibuli era ebyamagero ne bibaawo ne bajjula service 2-3-5 nga temuyina ati yenna oba drama yenna bannange ekyo gwe tokimanyi tewali nti mukolewo nti omanyi musumba atuuke bw'ati mba musoke bamuterewo bakapeti bw'aba atuukata nze motoka bwe yekyanga nenya boda nezija nensaba nokitegekeka teri agendaga abadde ki waliwo omusumba nga tayinza agenda ku kyaki nga tewali motoka yawakadde 4-5 okitegeera si kibi nekyenga nti imagine erina okubaawo yo okugenda ku kyaki okitegeekeka naye nze nsobola okutambulawo banenenya boda nintuuka ate kwegamba ekyo kyenebeeza Katonda nti kanisa okukula nga tetugitaddeeko bufere oba buyungo bwonna kale sigambye nti obemotoka ebbeeyi nange ngisaba Mukama agimpe naye pointi yange eri nti seetaaga kukola ddoido seetaaga kukyusa ddoboozi oba kitegeera nti omanyi waliwo omusoma nokukyusa eddoboozi okitegeera seetaaga nti nyina okufuna engoye zifaana bwe zitoba bwe ziti simanyi oba kikola amakulu kwega tetumenye mumulese naavu kanisa titugiyetise nnyo nti abantu beeralikidde nti banaye kapeti yakaddiye musumba naayitawo manyi alina kuyita ku kapeti otegeera ebyo bwe bityo abantu bandibadde bagamba ekyo kyenebeeza Katonda okukula kanisa neekula nga teriimu ng'erimu bikula Matayo bikula Luka ate abantu bafunye ebyamagero wano muganda nga Alex Yesu yekka ekyo kyemwebaliza Katonda nga era abantu bano tuli basanga nti tubawadde omuti oba tubawadde kino wabula tubawa Yesu. Amina.
oluyimba olupya kino ekitiibwa kya Mukama after over 15 years n'okubanga okyagenda ku stage abantu ne bakusanyukira kinene ekyo nze ndabye abayimba nayimba lumu n'abamanyi nasirika oba nayimba bbiri kwegamba ekyo mwebaliza wano buli tuba ne thanksgiving omwaka ogwako nze nebaka bwe base mu ttaka ninga Mukama webale omusiraamu nakwagala omukatoliki nakwagala omupresident nakwagala omusamize nagamba natakufaako nagamba bugembe wange omusegera ekyo Katonda yakigaba juzi wano emotoka y'abagundi yajja wano emotoka y'abasiraamu nga batuleetedde 99 bloka naganga community balina project nga bagiving back to community kati bamanyi tuzimba ne batuleetera 99 obasiraamu abe omuzikiti gw'ennansana oba muzikiti kisamanya ndowooza oba guno ogutuliranye okwegamba ekyo byebimu byowera nga n'amaziga gakuyiseemu okuganja okwo n'oganja eri omutamiivu n'oganja eri omutuukirivu of course wali abatebakwagala naye kinga nti okubeera waliwo ttiimu y'omupiira nga yo ku mipiira 10 kubanga obulamu tobutwala nga nti bugenda kuba muswetwe babula oba mu Yesu oba ojoyininze ttiimu ewangula kati waliwo ttiimu emu nga ku mipiira 10 bagikuba emipiira 7 newangula 3 oba bagikuba 9 newangula 1 kakati naye okubeera ku level bw'obeera mu ttiimu y'omupiira nga ku mipiira 10 omukaaga oba 7 muguwangula gino 3 muguma oba kitegede kigani kati abantu abalooza nti obulamu tebulina kubaamu wadde kukubwamu abasambi b'omupiira bakimanyi some games you lose some games you win but you would rather win more games than losing ebitagenze bulungi bingi singa oba wakungamba Alex nkumenyera ebitagenze bulungi naye ate ebigenze obulungi bingi nnyo okusinga ebigenze obubi okitegedde ekyo omuntu era buli abadde ku programu eno Mukama akikuwe owangule nnyo okusinga bw'owangulwa okusinga bw'owangulwa kuba bw'oteekako neeti y'ensiri n'osangamu ensiri 2 munda nokate zino nezikuyisa bubizi n'ensiri 2 zikola kimuno ate 10 lwasigadde bweru kasija nakuteekako ne boteekako 2 ziyitamu bebaligamba nsaba naye era nkyafuna ebizibu kati ate oba kuba nga tosaba wandifudde na bufi obanga oli mukomero obanga oli bakutemyeko amagulu oba emotoka yandi kugyeka okitege kigamba gwe batemako amagulu tonyigira ndesebulesi ki example nti kale wadde bakutemako amagulu oli mulamu omanyi nti ali mukomera mulamu yego omufu yegomba ali mukomera omufu yegomba omulema nalina okugulu okumu atalina amagulu amwegomba so you become buli alabye programu eno may you be a winner than a loser owangule nnyo okusinga bwewanguddwa mu linnya lya Yesu nga tugenda osaba esaala musumba mbadde gamba wali eri nti abantu bano bajja kunyigira nnyo abanyoko mu Kristo bamaama bo mu Kristo bataata bo mu Kristo baganda bo mu Kristo baagala okumanya tulinze embaga netukoowa naye guno njireeta oyinza kubagamba kigambo ki bansabire bakusabire bakusabire nekyo kibuzo nja kyanukula tebakoowa kusaba era nsiima abansabira ebintu ebyo ebyokuwasa okusooka nalowooza kyangu naye tekibadde kyangu nga bwe nakirowooza naye Katonda nga ye Mbeezi nakyo nja kiwangula mpangudde nnyo okusinga bwe mpanguddwa tuyenza tuyanzeke musumba amen olwa service agenda gena masa I can understand tusobola kubeera nga tusukawo wano mpozi okubasaba n'okubasabira isa nsabira buli abadde ku programu eno omukono gwa Mukama gubeere nammwe omwaka guno muguwangule tembeera mwezi mufu tembeera lunaku lufu tembeera mulambo mu nnyumba eyo tembeera wiiki nfu Katonda abawe omwaka ogulimu ebyamagero mulinye ennyonyi mugule amataka muzimbe amayumba Bayibuli egamba mu Makko 10:24 nti singa ng'ogenda okusabira ekintu kyonna n'okkiriza mutima gwo n'otabuusabuusa ojja kifuna so nsabiramu abalwadde muwone sabira gwe atalina mulimo ogufune oliga nti nali ku programu eno ewa Alex nali ku Nice TV ebintu byakyuka nsabye omukisa mu linnya lya Yesu Kristo amen.
Gundi church radio bannai tulina radio. Yeah, church radio. Eriku online kokka. Eriku online kokka. You can download the bestest radio station, online radio station. Church radio. Yeah, Music Fast bwe tugiyita. Genda bwoba oli wa Android, oli wa Android kyekirala. Aba Apple osobola okugenda n'oteekamu church radio oba UG church radio computer yo, and then you can download church radio. It's right here at the worship house. I start mugirabye. So please download church radio oteekamu UG church radio. Katola okuba aba download nze bangi boteekamu church radio era ejja kukuleetera UG church radio. Oba oli mu nsi ki oba nsi ki ojja kubeera. We play music. Tujita church radio Music Fast. So you can enjoy. It's online only. So please download it. Also you can follow us to our social medias. Ogenda the worship house. The worship house. That's ours. Or Pastor Wilson Bugembe. Or on Twitter, Instagram, Wilson Bugembe, Facebook. You can follow us and follow Nze bangi nnyo. Naffe following abali ku by'omwoyo obuli awo tuligamba yakagambo nekakuyisa mu week oba mu mwezi oba mwaka. Please like Pastor Wilson Bugembe on Facebook page. Byawo your fake pages ezaffe zonna ojaza zifaanagana ezisinga zina ne blue tick. Thank you. Ziri verified. Kwekubeera ne live. Yes. Thank you. Thank you. I enjoyed your show. You've bw'oba okoze interviews nyingi at some point it can be ish, but your questions are very balanced, informed. Olaga nti wakoze research ku muntu, and it's natural, it flows, and I don't feel bias. Olaba batu interview nze ngolaba batumye omulabewo abeeko byakubuuza naye kenyini takwagalangako. You're not feeling, and I think you feel trapped on an interview, but I didn't feel like so. I felt like I was talking to a brother. So cha program yafe kujja omuntu amanye before Christ and after Christ. Ne waje tukolaki je tugenda. Kagola omuntu agenda kuva ku program eno ngalokoka. Ata koyogedde notegeza njagadde kwa that feedback. Amen. You were natural. Oli flowing. You don't feel like you don't feel like on a job. It doesn't feel like you're on a job. Okay. Wow. Tugenda kuddayo ate tweyongere emboozi ne Pastor Wilson Bugembe ate tubenga gusa nga tumaliriza. Wow. Ekifo kino tulengera ebintu ebyenjawulo tulageeko then eneba parking. Wow. Tulage ku entry omuntu bwabanga oyingira ku worship house, of course. Eno ye entry ya worship house era parking ogiraba. Waliwo activities ezenjawulo ezibeerawo eri tubadde ku kisaawe kya mupiira kino ate kisaawe kya cameraman ekyo kisaawe kyaki twale eri kya Nsero. Tuli Nansana we tuli era nga tulengera activities ezigenda maaso ku kanisa, obulamu buli wano obw'omwoyo n'omubiri, so abantu balageeko ku kigenda maaso. Bazanya abavubuka babeera no nga beetala nga beegazaanya. Yes. Wow. Twagala okulaba nga entry butya bw'oba ojja ku the worship house entry yaayo engeri gy'oyingira osobola abantu obeera awo ng'ebintu ebimu tobimanyi tobitegeera, so tubikuleetedde mu bulambulukufu bwabyo so that bw'oba oli eyo ng'oyala kukkiriza Yesu Kristo obeera omulokozi wo tolina kye weekwasa nti ate mu kyaki tebiriiyo. So this is the main entry of the worship house. Era bw'oba ozze olengera abantu ab'enjawulo bajja akapande k'ekkanisa obeera okalaba era nga tulaba activities ez'enjawulo ezigenda mu kanisa. N'oluguudo luba luva Kampala eno Nansana oluva otandika boti Nansana
the worship house obeera ogiraba wano tuba oba omalako lubigi bwoti oba olaba ekipande ekinene nti church. Omuntu yenna atakkirizanga Yesu Kristo kaleke nagaye nti lwaki abantu beeyisanga atalabanga kaafudde. Bannange obulamu bukoma. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Kkiriza Yesu ali ku mutima gwakonkona. Bw'okkiriza n'ayingira olibeera mulamu newankubadde ng'ofudde. Bw'omugaana bali kutwala mu nnyanja ey'omuliro. Tukulabudde ng'okyali mulamu. Lokoka, ddayo mu kkanisa, yagala Katonda. Bano bonna abavuma abalokole bakya bona bukodyo bwa sitaani kukulemesa kumanya mazima. Biki ebyo kutiisatiisa. Oba oli mugagga oba oli mwavu weekube mu mutima fukamira ku kitanda kyo gambe ayi Yesu nsonyiwa oba mu motoka yo baki ebyo byonna byenkoze naza n'omusaayi gwo ng'omubbi ku musaalaba. Onaawe osobola omusaba nti bw'atuuka mu bwakabaka bwakujjukire. Mwebali nnyo kumpuliriza pozi ofunangayo n'akadde n'okyalako ku worship house enansana bw'oba busaabala munyonyo eyo Masajja tubeera busaabala primary school buli Wednesday. Bw'oba nansana Wakiso side eno Nakasubi ojja wano ku worship house enansana wetusimbulira ddala ge maka gaffe. Bw'oba Ntinda Kiwatule side ezo Najjeera Kyambogo ojja Kyambogo primary school si munda wano Kiwatule Kyambogo ng'agenda ku lubiri lwa Beene. Busaabala nga ku Kaazi oba ng'agenda ewa Bobby oba wano Wakiso nansana ng'ojjanga nga tusaba. Kama abawo omukisa bannange.